binti ukoze bintu binti nze nali sagala kuvayo kwogera yadde. It's okay. Don't cry. Ovumye mama wange siko ompemudde ebigambo ebyesitaza. That's my job life. Ebyesitaza mumpemudde bamudde. Kuno kuliko n'abantu abanfumaga sibamiitinganga nako. Ensonga z'aba Dr. Sefco ne mukyala we Hezo ebyayingiddemu Joey kijukire ate ne Yvonne naye yabiyingiramu kati byo biyingiddemu empale Joey okubeera nga yatwala empale ya Hezo kati empale yo yagitwala gikozesa ki kyokka nga saa zino balaga abaliko ba ex ba Dr. Sefco bali mu kubeera nga bawoleza ex munnaawe kwegamba akasaaganda kasobole okubeera nga kawera soko ulize kwene ensonga yaviddemu n'okubeera nga abamu bakulukusa ku maziga embeera bweti bweyimiridde omubi bw'obeera eyo n'okwowaddirido nze gw'osaba ate era n'enkuwa okitegedde teweefuula ayagala ennyo Joey simanyanga Hezo naawe okimanyi bulungi nnyo tomwagala kati kale bw'oba omwagala kale bw'owajja wano tewatwala empale ye nikaye tewagitwala. Who supported you? Dear, I want ebintu ebimu temwagala byugira biki kati mwefulambo muli ba mikwano katulinde katubateekeko amaaso mwenna babiri ogenda laba kye bayita firimu nze mbeerawo wano ne badda wano waawo kati mubiisanye nze awangula gwe ŋŋenda naye bwe mulemererwa mwenna nga mulemererwa era sisobola fiirwa muntu naye kyoba tokola sagala kuddamu kulaba ng'okola live ng'okaaba. That thing breaks me so much because nina memories ze nina naawe nungi kati bwe nkulaba ng'okaaba kimmenya omutima okitegedde yaba muli okumpi mu mugambe doctor agambye stop crying, everything is gonna be okay. So kati ate nze mukale wemanga nze akukaabiza nze nga Sefco kubanga gwe Joey nali nkwagala nnyo sina mukazi gwe nali njagadde nga gwe kati kale wemba nkunyiziza allow me to say sorry naye mami 256 mumuleke Dr. Sefco mumuleke mwewala ebintu ebyentalo ezitabayamba kubanga zino entalo at the end of the day nange zinyiga mumulowooza nze tezinyiga okuba nti nze ndi mugumu siti adenja naye kale nange binumamu kitegeera baneebuuza omuntu gwe nabeererawo lwaki ate yanali mukweyisa bw'ati ate nze okimanyi siwaayiriza kubanga obuulira amazima nagenda okukulaba nga wakajjamu olubuto lwa Ericon Weaver n'okufa yafa byonna ebyatuukawo obimanyi ebyali ku lusozi obimanyi ebyali mu laavu yaffe obimanyi byonna ebyakabenje bwewadda nenfuna accident obimanyi ebyempale za Hezo byonna obimanyi oyagala nnyo Hezo ate nga ne Hezo yali andaga takwagala nga mulina spiritual fight kotukugaba ebintu byammwe biri awo nze kati mbawadde opportunity mukole bye mukola mwenna babiri mwenna basatu baba naawo baba ttaano mwegate anaawangula ekyobeera nange naye era we mulemererwa mwenna musobola okunfiirwa kubanga nze Sefco sirina buzibu ne bwonfiirwa sisobola kudiba ndabika bulungi mpooma ate era kyekibalwanyisa ezo entalo naye mulina okukimanya nze Dr. Sefco annumba gwe nnumba njogerako gwe njogerako ate nange sinza omuntu abeera awo mbu njagala nnyo okuvuma omuwala gwe nali nibasiiko naye mutunule omuntu wali bwebase naye mwawukanye muntu musiriikirire kubanga gyova toyombye gyotera okudda mudda munvuma ate ne mudda ekyo kyo temukyerabira okitegeera so kati nze Joey we nalabye vidiyo zo ng'okaaba wallahi zandeese nnyinge ku mutima I almost cried too. Why? Because nina ebirungi byenzijukira bye wankolera naye nga ngamba lwaki tutuukako next kitegeera. So stop crying, don't worry, keep quiet. Daddy is here. Come to daddy. Don't cry.